Abadde yeeyita omujaasi okuva mu bitongole ebyenjawulo nga ye Obanja Sam akwatiddwa ku bigambibwa nti ono azabba abantu mu bitundu eby'Ennakuwadde ekiri mu ggombolola ya Myuka Wakiso mu disitulikiti ey'e Wakiso ng'ono azze abatiisatiisa bamuwa ebintu nti singa bagaana waakubakuba. Ono abakulembeze mu kitundu kino bazze bamulimisa okutuusa lwe bamukutte nga bino olugudde mu matu g'abatuuze beeyiye ku ofiisi za ssentebe w'ekyalo nga mwe mubadde n'omuwala omu akola mu bbaala emu mu bitundu bino ategeezezza nti Obanja yagenda ku bbaala yaabwe n'amutegeeza nga bw'ayagala okutegekerawo akabaga k'amazaalibwa g'omwana we nga kwolwo yanywa omwenge gwa mitwalo 10 n'enkya n'adda n'anywa omwenge gwa mitwalo 4 kyokka baddamu okumukubira essimu n'abategeeza nga bw'ataayagadde ekifo kino olw'ensonga nti bajaasi banne tebasobola kukikyakaliramu era bw'atyo n'abanyaga. Tugamba nti ku birthday wajja kubeerawo agenda kujja ne balakisi yonna yamagye muno tusimbe mu kalenge byamagye tulage alage ng'ali wakati kati omuntu bw'akugamba ali w'amagye tuyinza n'okwogera obulunda waliwo n'ab'amaduuka abamulumirizza okubanyagako ebintu ebiri eyo mu mitwalo 4 nga bagamba nti ono olutuuka abadde abagirayo kaadi eraga nti musirikale era n'abalagira bamuwe ebintu nga takoma okwo abatiisatiisa nga bw'ajja okubakuba singa babimumma. Kapiteeni Saamu amannya ge Kapiteeni Saamu SFC ekyo kyakozesa okkangakanga n'anywa omwenge gw'abantu n'ajja ebintu mu maduuka n'akola biki ng'akozesa linnya lya Kapiteeni Saamu. Waliwo n'omusawo Acheng Naira mulumiriza okumunyaga emitwalo 25 gye yajjanjabira omwana we ng'olwamusaba ssente yamugirayo kaadi n'amutegeeza nti ye munnamagye era nti waakumusasula. Omwana we namujjanjabira munaana neyeena nesitwamu n'atwala ku rimu zange n'atwala biki byonna bye yasabanga nga muwa. Obanja abadde yeeyita omujaasi mu bitongole ebyenjawulo ekiwalizizza ssentebe okuyita ab'eggye lya UPDF nga wakati mu kumusoya ebibuuzo akkiriza nti amabanja agamanyi naye embeera ebadde yamukwatamu naye nga waakusasula abantu bano. Wateereddwawo olupapula bonna Obanja bazaalyako amabanja kwe bawandiisa amannya gaabwe n'ensimbi ze bamubanja nga bano kubaddeko n'ababoodabbooda abamulumiriza nti abapangisa ne bamuvuga n'amala n'abagirayo kaadi. Kana lulamba netuzikanga mubanja mutwalo kumenya nampaka ku myezi 4 nesente zibale zimaze yakasere ngeri yo yaje mikwate empola samulumba mu bantu buga ndi percentage zange tusalenda benga bamukutte bamukola ki bamuga naye twagala kulaba ku kadi yo abasirikale ne bajja wano nange ningambe ngeri je manja kanzi je kole ki solo kufuna omwekanya afuna akange sente ya Meja Kazobo okuva Kawempe atuse bukubirire ne yevumba akafubo n'omusajja ono ng'oluvannyuma ayogeddeko n'abatuuze n'abeebaza olw'okumukwata ng'abasaasidde olw'ebyo ebyabatuuseeko wabula n'abasuubiza nti waakuvunaanibwa nga badde n'ennamba y'essimu kwe bayinza okukuba okulopa abo bonna aboonoona erinnya ly'ebitongole ebikuuma ddembe. Nnyo okuteekamu amaanyi ne mulaba bano ababbi abakola ebikolobero ebibi ne mutuyita UPDF eriwo obw'abantu. Omuntu yenna ayeyita musirikale ate ng'akola ebikolobero ng'ebyo anyaga abantu anywa omwenge n'akasasula be bamu bano bemulaba abakuba abantu. So kye tubasaba ekiba kibaddewo kyonna nze ndi Best Kawempe ndi nammwe yenna we mulaba nga akola ebyo anywa omwenge akuba abantu abba ebintu mpulira ono abadde atutye sente nyingi ku bantu ayeyita omusirikale mwe munkubira essimu. Ye ssentebe w'ekyalo Olivia Solome Kaliika agamba nti azaafuna okwemulugunya okuva mu batuuze ku musajja ono okutuusa lwe baamukutte ng'asabye abatuuze okuba obulindaala ku bantu ekika kino kuba bangi mu kitundu kino. Aleeta ripooti ez'ono tubadde tumulimisa naye nga tetumulaba era olwaleero bwe tumulengedde ne tujja ne tumukwata ne tumuleeta wano kwe kuyita ab'amagye baffe okubaali ku ditaati batubuulire bamubuuze kuba engeri gy'agamba nti w'amagye batubuulire nti oba ddala w'amagye naye kigenza okuzuuka ndowooza nga abadde alina bwabuzaabuza. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV agaleero.